mwebale nnyo ekitiibwa Sserwanga baminisita bali wano be banjudde ssebo omugenyi waffe akulembedde ekibiina kino Pastor Aloysius Bujingo n'omukyala ne baakola nabo emirimu mu House of Prayer Church. Nsanyuse bya nsusso okubalaba mu mbuga ya Bulange. Munnabuddu munnange ono ajja gwakubiri ate munnaku ntono nnyo. Era yagamba ajja kudda naffe tuli basanyufu nti akoze nga bwe yagamba. Mukyala we nsanyuse okumulaba Namakula. Mundabye nga nkuba omwanjuzi agambye nti Katikkiro akuba Pastor Bujingo akaama. Mugambye nti omukyala nga mulungi ng'erinnya lye. Omanyi waliwo abazadde lubawa abaana amannya ne gabagenderako. Omwana tugambe Nakimuli, Namata, amannya ago Namakula ng'era olaba kyekyo. Tuula nnyabo. Kyembadde mugamba ate ono Charles Senkubuge siyaasa bwe twazirunda agamba twali emakerero bayandika omwaka gumu mu maaso beebiri kale bwe twazirunda ate yaddira muwala we n'amuwa muganda wange Godfrey Kyeswa. Omuwala waali omwana obwedda waali kakati omwana oyo yafumbirwa mutabani wa muganda wange Godfrey Kyeswa era ku mbaga naliyo. Kale mulabanga ono Charles Senkubuge yalowooza nti najja ku lulwe ate n'oli naye n'alowooza naye nze ku lulwe nabagwa wakati. Mwana gwe weebale kufumba weebale nnyo. Ate full figure mbadde simulabangako. Mbadde mulaba oluusi n'oluusi ku mikutu nga simanyi nti ayinza n'okufukamira. Oluusi aba n'eddalu naye eddalu be libanga likuyamba waliwo yatukwatira ku beekyejo. Tiimu yange ey'amawulire neŋŋamba waliyo full figure abakutteko n'abasobola. Weebale gendera awo. Bwe nali mu nkola ey'ettofaali nabuno Obuganda simanyi lwaki ewa Pastor Bujingo saatuuka. Bapasita abamu nabatuukangako naye nagenda emawogola n'ensanga y'abalaalo ne baŋŋamba nti Kabaka kye kikubagizo kyabwe kubanga abalaalo mu nnono zaabwe baba n'obwakabaka bangi kubo baali banyankola abo Abahima n'abaki naye tebalinabo Kabaka. Ne baŋŋamba nti Kabaka kye kikubagizo kyaffe. Bwe naveeyo ne ŋŋenda e Naggulu wano mu Kampala ne nsanga abanubbi ne baŋŋamba nti Kabaka bwe bamulaba bafuna emirembe. Ekyaddirira kwe kugamba Obuganda nti nze mukulu wammwe kubanga Katikkiro yatuusa abantu ba Kabaka eri beene. Ne mbagamba nze mukulu wammwe awo kendi mukulu wammwe Kabaka ye kitaffe. Era okuva mu 2015 ekitiibwa ekya kitaffe ne kigattibwa ku bitiibwa bya Kabaka 72 Mathias Walukagabye yayimbako. Era olw'okuba Kabaka ye kitaffe ffenna twanirizibwa embuga. Abakatoliki, Abaprotestante, Abalokole, Abasiraamu na buli yenna akitegeera nti Kabaka gwe mutwe gwa Buganda wano ajja ne yeegazaanya nga bw'aba yagadde. Wano twaniriza Abaganda n'abatali Baganda, Abayindi, Abacholi, Abanyarwanda, Abazungu n'abalala. Twaniriza aba DP, aba FDC, aba NRM, aba NUP bonna
era mubalaba bulijjo nga tutudde nabo, kubanga Kabaka alina abaana ab'amabala ag'enjawulo. Ssenkubuge yeddira Mpeewo, Namakula yeddira Lugave. Gye basabira sinze mbatumayo. Omwana ali ku muzindaalo musiraamu yeddira Mamba, bali mu kisiibo, mwana wa Kabaka. Kati ogobera otya omusiraamu ebweru, ogobera otya omulokole obweru, bali ab'eddiini endala go wazibatuma. N'olwekyo muli baddembe okujja okwegazanyizaawo. Kabaka yekitamu. Era ndi musanyufu nnyo okulaba nti muli wano olwaleero, era mukolenga bwe mutyo bulijjo. Oli yayimba munnaffe yafa, tukikole neera. Fenna batumala okumanya nti nno tuli baana ba Kabaka, tetukkirizanga kuva ku mulamwa. Tutera okulaba oba okuwulira ebintuntu ebigezaako okutujja ku mulamwa. Abo abagezaako okutujja ku mulamwa baba tebaagala tutambulire wamu, kubanga munnaffe Katoluwama yagamba nti bw'ovaawo empewo ogiwa omwaganya. Abasiraamu bwe baba basaala bagamba sembera wano, nabo buuza lwaki mutugamba okusembera? Nali Kibuli, nali n'omulangira omukulu n'abalala awo, tusembera wano. Nti kubanga bw'otasembere sitaani ajja kuyita wano. Kakati bwe tutabeera bumu, omulaba afuna waayita. Oli bw'agamba nti nno Bujingo n'abagoberezi be tebajja mu Bulanga, alina kyakwagaza. Kubanga Pasita Bujingo yandikulwanidde olutalo ng'amukugjeeko. Lwaki ono eyayaniriza Kabaka nga n'omutikkira tebannamutikkira, oyagala okumugoba emmengo? Abo baagala tuyombe, tulwane, tusaasaane. Empologoma bw'eba eneerya embogo, empologoma zirina amagezi agatayogerekeka. Era bwe muli balokole mujje mugoberere ebisolo ebyo ebiyiga, otegeere Katonda bw'ali ow'ekitalo. Empologoma ejja neeyingira bweti mu ggana ly'embogo ne zibina emiwabo. Kati ebikaddekadde ebibogo ebikaddekadde ne bisigalawo mu bbanga. Kati ziyinza okudduka okuva ng'ano okutuuka ng'eri ku wankaaki w'olubiri, kino ekikaddekadde ne kisigalawo ne zijja zikigwira. Kati oli bw'atusaasaanya kyayagala kyakola. Bwe tuba tuli bumu ajja n'atunulayo n'addayo, n'adda n'atunulayo. Bano aba House of Prayer n'abaddawo be n'akwata Katikkiro. Abalala baagala tuve ku mulamwa, enteekateeka ze tuba tukoze ez'okuzza ku Buganda ku ntikko nazo tuziveeko. Kaakati mulaba tuteekateeka misinde, tugenda kudduka nga 6. Nammwe muli wano olw'ensonga eyo ey'okulwanyisa Mukenenya. Abasumba mu kkanisa yammwe bavuddeyo n'omukulu abakulira. Tuba tukyalimu ebyo nga olingaga nti Buganda bagijje ku maapu. Mukiraba? Abantu beekolamu omulimo, balina omulamwa nti omanyi Buganda bagijje ku maapu. Kakati ekisooka, tosobola kugamba nti Buganda teri ku maapu. Kiringa oli bw'anaagamba nti Bulange teri Mmengo, nga yiiyo buli omu agiraba yiiyo, nga teriiwo Mmengo. Kati Buganda ogijja otya ku maapu? Kyekibuuzo ekisooka, ogijjako otya?
yegenze ludda Buganda yagenze Tanganyika oli yaze n'asitula Buganda eno n'agyebagajja n'agenda agikasuka e Zaire yagigyeko atya yinza okugamba nti ono si ye Robert Sserwanga Saalongo nga ge mannya geddala omusajja yeddirango ye Katikkiro w'ekika kya Ŋŋaali ali wano yeddira Ŋŋaali ye Katikkiro w'ekika kya Ŋŋaali ye noono ebintu byalidde byogerwa eno minisita eno Katikkiro wa kika kati neŋŋamba nti si ye Sserwanga yaani bwe kyefumiitirizeeko mu 2018 aba Uganda Bureau of Statistics bakola maapu ne baddira ekitundu kino ekya Buganda ne bakiyita Central North ne Central South ate nga nkole kweri Busoga kweri bwe twagenda Villa Maria Pastor Bujinga amanyiyo kubanga erinnya lino Aloysius liva nnyo mu kikatoli kyawo Aloysius mbayigirize bwe balyatulamu abagoberezi mu Lungereza baliyita Aloysius tebaliyita Aloysius ekyo kyebuddu naye ekyekingereza Aloysius kakati erinnya lyo lya kikatoliki ateeka okubanga Villa Maria amanyiyo kabaka gye yali nga tujaguza emyaka awezeza 63 kabaka yennyini ng'atudde ku Namulondo n'agamba nti ebyokujja Buganda ku maapu bino binaaba bitya sibitegedde mu nnaku nnya aba Uganda Bureau of Statistics ne bajja wano nga bakulirwa ssentebe wa boodi yennyini ne bagamba muntu sonyiwe twakola ensobi ffe bino sitwabiwabudde twali tukuli mu bya bibalo Bureau of Statistics be bana bakola ebibalo bana abaatubala simanyi oba ewamwe gye musabira baatugayo ne bababala abo Uganda Bureau of Statistics era ne beetonda era ne babitereeza era okwetonda ne tukukkiriza awo nno njagala okugumya Obuganda nti Buganda ku maapu ya Uganda kweri naye ate njagala n'okubakakasa nti tewali ayinza kujja Buganda ku Uganda kubanga Buganda ly'ejjinja ery'omu nsonda okwazimbirwa ensi Uganda si yabiyiye ekyo bwe kyali ndowoozeza nti bwe nkyogera leero nkikkaatirize kijja kusaasaana bulungi abantu bakitegeere bagume tusigale ku mulamwa gwa kudduka nga 6 omwezi ogwokuna njagala nnyo okwebaza aba kanisa ya prayer house of prayer olw'okusabiranga Ssaabasajja Kabaka bulijjo naffe abayambako Kabaka mwebale kutusabira obukulembeze buwomera ku mikolo Katikkiro wuuyo azze musituke Katikkiro wuuyo mukube engalo Katikkiro wuuno Katikkiro naye singa oba omanyi Katikkiro eno gy'atudde byayitamu kakati Kabaka simanyi oba abantu bameka mu nsi abamwenkana ekitiibwa naye ekitiibwa gye kikoma n'obuzito bw'engule engule ezitowa nnyo n'olwekyo mwenga abagoberezi ba Kristo kirungi ngera bwe mukola bulijjo ne mumusabira era tusiima nnyo era temujjangu mbasaba mumusabire so mu bigambo byokka naye okuvira ddala ku mmeeme mumusabire okuva ku mmeeme omanyi omuntu okugamba nti nkusabira kyekisinga obwangu Omuganda yanakyayita olusuusuuto lwe basuuta mulekwa mulumbe omuntu bw'afa abaana bano abato temufaayo tujja balabirira abaana zigenda okuwera saa 12 bagiraba olwo lusuusuuto naye mbasaba mumusabire okuva ku mmeeme zammwe webale nnyo akubye mu ngalo
naffe abamukwatirako naffe tumutwerabi naffe mutusabire mwebala okugula emijoozi gino. Aba House of Prayer baguze emijoozi gya bukadde 6. Banaye tulwanyise Mukenenya. Sebo pastor abagoberezi bano bagambe balwanyise Mukenenya. Omulamwa guli nnyo kufa abasajja. Bino mbyogedde emirundi mingi. Muyinza n'okuba mwabiwulira naye kambiddemu. Abasajja ffe tutandiikiriza abakazi. Weewaawo pastor abakazi ennaku zino nabo bakalukalu. Waliwo eyinza okwevaamu. Babaayo abeevaamu naye si be bangi. Abasajja batandikiriza njagala kugulira kikopo kya kaawa. Bwe tumala okusaba nze waliwo akafo kalungi kaawa awoomerawo nnyo. Waliwo ne kaawa Kabaka yamukola bamuyita mpologoma. Waliwo munyweddeko bw'amala nti omanye enviiri zino tukyuse omusono. Kabakyusa omusono kyate omanyi nakino ekitambaala waliwo wali ku gundi waliwo ebitambaala ebirungi. Mpola mpola oli yakiyita process by process. Gye biggwera nga siri mutasaasaanye. Kati abasajja bwe batwala obuvunaanyizibwa obwo, fe abasajja bwe tutwala obuvunaanyizibwa obwo nga bw'olowooza ku muwalawo ku mwannyoko nga bw'omulowoozaako, kati naawe omuwala ono bw'ogulidde kaawa mpologoma bw'oba omulowoozaako bw'omutaase kizibu nnyo. Bwe wagulidde kaawa n'omuwa omusono gw'enviiri bagamba nti ez'enviiri waliwo wiigi ez'ebbeeyi nali sikimanyi wiigi za bbeeyi tizigulwa. N'agula kaawa n'agula ekitambaala ajja batayinza kufuna maanyi gakugaa nti owaayisewo batukebere oba tusale amagezi oba tulindeko pasita bamale tugatta. Sebo pasita sitaani omuyita mmere oluusi abagobereza abakema. Naye omusajja bw'abanga yakulembedde n'agamba omukyala nti owa nkwagala nnyo naye nga sinnakuwasa bamale tukebera, sirimu ajja kukendeera. Kati mwe abasajja abantunuulidde mwe basaale mulwanyise Mukenenya. Bano abakyala tebajja kubakema naddala bano abava mu House of Prayer ebyo tebabikolera ddala. Nkwebaza nnyo amakulu ga Ssaabasajja Kabaka g'oleese. Okoledde ddala ng'omusajja ava e Buddu bw'akola. Tulira bakwogerera naye nze manyi oli Muganda. Boogera bino boogera biri. Tukolerwa nga tuli kitole tuze Buganda ku ntikko. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Nsaba twongere engalo nga bwe tuyimirira. Kaakati bwe tunaamala okukitiibwa nja kugenda wali bandage amakula omukulu ono galeese n'ekibinja kino nga bayozaayoza Ssaabasajja okuweza emyaka 7. Naye nja nabakwasa emijoozi naye kyokka pasita yakisabidde naye ab'ekigo ekyerweza be baasooka okuleeta amakulu ag'emyaka 7 mwe muli baakubiri.